ngenda kuwandikako nti no oyagala manyanga nti no oyagala oba mukyala tamala oba biki kwegamba ebintu ebitajja society tujeyigirize nti omuntu mukoleko bukozi mukwano manyanja ekyo embeera y'okugamba mbu nno otadde ku mbeera bweti tekijja n'ekyokulala nze obulamu bwange bwonna ndi muntu mugumu ate omuntu abaddewo okwo mu mbeera yonna nze abantu bangi abagezezaako okulwana emyaka 10 emabega kati nze omuntu bw'oyagala kati kangeze nga bw'oyinza okuleetawo emboozi oba ekintu kyonna ng'oyagala nti nno kuntaataganya na famire ya mwami Tamale mirundi tosobola because sirinaako kintu kyonna ate era ne famire ekirungi ne famire eba ekimanyi ne society kuba sinze muntu gw'olabaalaba nti nno ndabye mubi no nze ndi muntu ayebeera mu mbeera yange nti bwe kiba kiseera nze nabula era ebbanga lino lyonna obadde tondaba nnyo nti noba ndabye wano kati ebwe bibeeredde ebizibu nti oli omuntu apostinga ate n'amala n'afuna ekigurupu mbu kikuvume apostinga nakusako ne gebayita amajobe eggaali n'ateekako eggaali n'agamba mukube mumubuuze enviri yagwa ddalu biki agenda akole bw'ati ne bw'ati kwegamba n'akusaako n'eggaali social media bwe bamala okupostinga nvaayo butereevu n'enkyogera kuba kyali lunwe nti omugenzi agenda okuva mu nsi nga mmanja miliyoni 2.2 nga ze mubanja pasitaiga bw'amala okuva mu nsi Andrew Jengo ne bajja nga banzijako ebintu mmotoka biki nti bagenda bibrandinga TV ewamu wonna ne ziwera miliyoni 5.2 kati ekikosi kyonna ekyankubanga nga kigana ekimba wanoonya comeback Tamale mirundi we yabeererawo okennyo ekyensuso mu bantu bonna nti Tamale mirundi yafangayo nnyo ku bulamu bwange kweganga ye muntu asobola okukeera ku makya n'abanga kangiza ina akamusumbuye n'agamba mumpitirano kimbo era nga bwengenda ne mugamba muzeeyi kino ng'asobola kiwuliriza ye muntu eyampuliriramu ennyo nze abantu mu nsi benfunyeko bali babiri mu bulamu bwange bwonna Tamale mirundi ne taata wa Katolo bwame respecting a family yange okusinga family respecting abaana bange ebirala byonna nga sijja kugamba nti respecting omulimu kubanga abantu abamu bayagala nnyo okuwulira ffe tulina abantu abamu ababembedde ng'oli ayagala nnyo okuwulira nti gundi agudde ku emboozi mu Eugene Jeffrey Mayanja aka Mr. Wagwan abo bali kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba bannaffe bali ebunaayira mu Amerika, Bungereza, Canada nawala yonna mwe bali nnyo kutulaba ate ne bannaffe abasinziira wano e Uganda nammwe twongera okubeebaza okuba nti nno mutugoberera ndi wano leero ntambuddeko ku bigere nenzija ew'omusajja ow'amaanyi Dokitali Katwamole Dokita omujjanjabi w'eggwanga Uganda ajjanjaba abantu b'ebweru mu mawanga gonna akoze omulimu gw'amaanyi nnyo era kati bw'oba oli ngo okyasinda n'ebirwadde simanyi kyoliko kojja Kimbo wagwe ndi nayo nako olwaleero ntambuddeko ndi ku ofiisi ye gy'atapangisa ndi ku office ku kalina waggulu okuva wansi paka waggulu wa office kojja Kimbo nsanyise okulaba amina sebo gwe mwa Mayanja nze Mayanja Mayanja nze kojja Kimbo mwebale kujjako kunkyalira ku ddwaliro lyange sebo okubeera nti nno mbeerako nange ku mboozi mu yuge kojja Kimbo bwe kibuuzo kyenjagala okusooka okubuuza okikola otya okikola otya okubanga olina woofiisi kalina nnamba topangisaawo wuwo naye nga bwe wali woofiisi Mayanja kojja Kimbo Mayanja twakola actually obanga okiteberezaamu Mukama Katonda mulungi nja twala omukisa guno nti ondabanga omuvubuka naye nze ndi muntu kwegamba akoze ebintu bino okumala ebbanga nti ffe bamu ku bajjajja muhabo era abantu gwosobola okera ku makya nti kati ffe abantu abamu oluusi n'ebintu ebirala twavaako twavuka ba consultanti nti nga bw'olaba nti nze okuviira ddala mwaka nze nayingira habo mu 2006 mu 2026 wamuyingiriramu nintandika netukola nyingiza abaana bangi bonna baganda bange bakitonsa basenga namatovu ezo na brand zange ezo brand zizo baana bange bonna basenga namazi senga Mariam senga muto teriyo muntu ayinza kugamba wano nti tayitangako mu mikono gyange so kati ekyo nkyebaliza Mukama amina nkyebaliza Mukama nti abo bonna baana tubaddewo
ne tubeera nti no tugize kati so office eno nagiteekawo wansi wabeerawo continual production ya ddagala batabulirawo ddagala zino zonna offices kuliko office eyasenga bano bakyalanzize ekkola kino then nange kenyini kuliko office yange then neddwaliro we bali kukakkalabya amina ate we balina okuyamba abantu kwegamba n'okuwayo mu buli mbeera yonna ku lunaku lwabadde lwa Sande nabadde engoberera nakulabye esaidi z'ekyengere eyo maka g'omugenzi Tamale Mirundi wano mu kuziika nga mukulu Tamale Mirundi afudde wateekayo nnyo kugamba wayiwawo omubiri naye olw'ensonga nti Tamale Mirundi yali mukwano gwo kyekisokera ddala naye ate abantu bangi nnyo abali mikwano gye nga tebalina kye we baalabikira oba nga tebalina kye baakolawo naye wavaayo n'oteekawo obuyambi bwonna ate tewakoma okwo nabadde ndyawo nenkulaba ne kusabira omugenzi n'oteekawo miliyoni 4 miliyoni 5 $1,400 ng'era gw'oleesewo n'enteekateeka ey'okugamba nti bannange tuteekewo engeri y'ekibiina okuyambako amaka gano n'abaana na biki foundation. Yes. Kati Mayanja nze kyeninamu ekyenjawulo ndowooza ekyawukana ku bantu abalala. Nze omuntu bw'aba mukwano gwange aba mukwano gwange. Nze njawukana nnyo. Sirina nnyo mikwano. Sirina nnyo mikwano era bw'oba otunuulidde nze nkyogera luno nti mikwano gyange yaliyiga Mukama Katonda n'akireeta bubi n'agenda waliwo ko omwami wano Kaki yennyini nga ye mu biseera bya COVID n'agenda kati nina mukwano gwange bamuyita Dan ali mu Amerika mpozi be bantu ne Tamale Mirundi Tamale Mirundi we yabeererawo ennyo ekyensuso mu bantu bonna nti Tamale Mirundi yafangayo nnyo ku bulamu bwange kweganga ye muntu asobola okkeera ku makya n'abanga kangeza ina akamusumbuye nagamba mumpitirano kimbo era nga bwengenda ne mugamba muzeeyi kino ng'asobola kiwuliriza ye muntu eyampuliriramu ennyo nze abantu mu nsi benfunyeko bali babiri mu bulamu bwange bwonna Tamale Mirundi ne taata wa Katolubwama. Taata wa Katolubwama nali naakayingira obusawo. Taata wa Katolubwama azala Katolubwama ddala. Yes. Nali naakayingira obujjanjabi nali nga mujjanjaba nsigo n'okubeera nti nno nga bwenza okulaba prostate. Taata wa Katolubwama be bantu omu gwe nali ndabyeko nga ye kasitanzija ne mugamba muzeeyi weebake. Era Nabiri oyo yatawanyanga nnyo Nabiri Baireni yantawanyanga nnyo nga katajjawo buzi ne Nabiri ne Nabagalo ye muganda wa Katolubwama woli bw'omufunye olimanya. Taata wa Katolubwama yayinanga ekyo nga mu basawo bonna ate oba yazira buli musawo yenna gw'osobola okumanya aba muzungu batya. Nze nalina n'ekifundikwa nga bw'oyinza okumanya ekyo abakadde mwe batereka ssente zaabwe nti oli azza omulaba n'agira. Era nze nali nkirina nti n'okutuuka okussa omukka ogw'enkomerero nze naliwo wali. Taata wa Katolubwama yanjagala nnyo yandabanga ngo buli kimu kyonna naye ebyo biseera byaddako 2008 kati n'enzija mu 2016 17 sisenkana mwami Tamale Mirundi nabeera nti nno ng'omuntu nabeerawo ng'omuntu era nga bw'oba oyagala okumanya ekintu kyonna Tamale Mirundi akunyiigira oba akole kyonna geza oyogere ku Kimbowa. Awo omukwano guggwawo. Omukwano gwasukka mu mbeera yonna nti omuntu bwe yabeerangawo ate najja nanconnectinga ku bintu bingi nnyo nze nina amalwaliro ebweru nina amalwaliro ebweru eggwanga. Yes nina eddwaliro e Dubai liri well organized bulungi nnyo era n'omwezi guno ogugenda okutandika omwezi ogwa December ngenda kubeera ye Dubai okumala ennaku 4. Ngendayo n'enzijanjaba nina eddwaliro South Africa liri organized liri si point natandise eddwaliro e German naye ekyantandisiza eddwaliro e German sinze ngenda n'oddituulamu actually we njagala okutandikira ku mwami Tamale Mirundi nti Tamale Mirundi bwe yabeera nti no mukwano gwange na buli kimu nambuuzanga ye nga ye kya mwana wange nno ninawo abantu bange awo mpeerezaayo ku Sonsomola mpeerezaayo ku kino yanconnectinga mu bantu abo n'aba State House abakya yanconnectinga mu buli bantu bonna baala this is following ye yonna nga buli muntu yenna amugamba munnange nno kakuwa omusitulando kakuwe Sonsomola ekyannyamba Mukama Katonda nannyamba nnyo nti Tamale mu bintu byonna yayagala nnyo eddagala lyange erya Money Power
nange namuwuliranga nga alyogerako weyabeeranga namuwuliranga kati ekyo nno mukwano we gwava ennyo nti waliwo okw'omwami bano abaami abakulu actually muzeeyi nakyogeranga nnyo nga muzeeyi waali waliwo abaami abakulu gwe sitajja kwogera musajja munene nnyo naye yali yagamba nti ebbanga lyonna ng'omuntu bwasobola okunnyonnyola nti nali naviira ddala ku by'omu kisenge nga sikyalinamu wadde otwanyi n'otumu kati agamba tamala emirundi nti naye bino byempulira nkugoberera nga bw'omanyi abakungu abo nkugoberera ne bino byempulira munnange nange nno omusajja sisobola kuvaayo kumweyoleka kati tamala emirundi ankubira ngamba nti nno noomanyi nti ye ofuna eccupa bbiri zitabule bulungi nnyo zigenda kutuyamba omusajja amusuubizanga ye muzeeyi dola 13 amugaane mpona gwebala nti gwonooba ovuddeko ekirungi omusajja atwala eddagala mukama katonda mulungi omusajja naddirawo ddala n'atandika okulasa ala kati awo ye nga ye ekirungi kye nayagalanga kutamala emirundi era njagala n'ensi ekiyige tamala emirundi si ye muntu gw'ojja n'okubaganya ali real si bino byakusudiya nataliko bino byakusudiya bagagga era buyenga ye ku ddagala lyennina kati golosa lwaki yayogereranga ebintu biri nti mani power n'omukyala senga kibeera nti nno mu kisenge olemereddwa okufuna essanyu kubanga ya testing era yaŋŋamba nti bw'oba oyagala nkere ku makya njogere ku kintu ekikyo so compare samples actually n'abo abaali bazokkanika ennyonyi eza UN abaami abalasha nanconnectinga nabo era bonga bo ne banconnectinga ate n'omwami e Germany era omwami kati n'abeeranga nga agula products zange mayanja sigamba nti nno oba kwenyumya oba kukola ki bwana Uganda ne bwembanga situnzeewo ddagala products zange bweru zitambula bulungi nnyo nnyo kubanga naye ng'ate abantu abamu kyali brand eya mwami tamala emirundi kubanga naddala kale ng'abo abalasha abaali bazokkanika ennyonyi za UN abo bonga bo yali brand ye olunyiriri olwo lwonna nabasanga ku botanical nenkola buli kimu nembakolamu omulimu ne bansuubiza doctor will make sure you get a hospital in our country era omwami omu yajja ku nnyonyi ng'ali mu kubuuza weikoza Kimbowa wezikoja Kimbowa bwe yatuuka entebe ku airport because came specifically okumanya nti omuntu atabula atya omuti najjamu eddagala actually ekintu ekyo baali tebakimanyi even n'abantu abasinga obungi ne bwe twali mu convention bwe ne bwe nali mu convention y'emu German nti abantu bakyebuuzanga nti omuntu oddira otya omuti n'ogutabula ne kino ne gujja omuntu abadde yakenderera ddala nti no sirinaamu maanyi wadde n'akamu n'omulaba nti no gatambudde nga bakyewuunya era ne bafuna idea nnene nnyo nnyo era mwami Tamale yalinga mpita professor nga nebuuzanga nga n'ekimbowa muto omwo olinamu kyekyo ekisobola okubeerawo nekikola bweki ne mugamba muzeeyi buli kimu kubanga kuva dda nti nze nakula nga nsobola okutabula eccupa bweti ng'oli abadde yaviira ddala ku nsonga ng'omukyala bino nti nno nemereddwa funa lubuto ninamu cramps nnumizi wange na periods munnanga ate nafuna menopause sikola bwenti ne bwenti ebiseera ebisinga obungi lwakuba tebatukkiriza kwogera ffe tteeka eryaffe professional ethics ery'ekisawo tetukkiriza kwogera naye nina omuntu omu wano mu ggwanga nga tewaaliwo muntu yali asuubira nti oyo omuntu asobola ofuna olubuto n'azaala naye it was a connection a near connection kuba yakubira Tamale emirundi namugamba no onconnectingira omwami ono ne muganja genda ngenda okulaba emmotoka zize bbiri ziri wakati nagendera mu lusebegede lw'abakulu nekinyamba oli nabeera nti nakwataganyiza so kati ebulimu gwange nkwenyumirizaamu na buli kimu kyonna kyonna however mulimu bakumpi oba nkugamba abantu abataagaliza ate munnange si bantu nti nno bava eno era mayanja simanyi bwe mutambuza bulamu mulimu nk'abantu abamu akulaba obulabi n'agamba nti nnoonya era omulimu gwammwe n'abamu ab'amawulire abamugwonoonye oli najja n'akunoonyako okwo n'agamba nti akantu katono nnyo bwe katikati nga bwe njogedde wano nayagala atememu agatta agambe kino era nga tukyaliwo ku nsonga za mwami Tamale mirundi omugenzi omukama mulamuzi ekisa waliwo ka video ke nalaba wali ne Eddie Mezaya
nakalaba ku TikTok okwo lwakuba nti emboozi eyo mu kunyumya mmwe nga bwe mwali munyumya saagiriko naye nalaba kagundi ng'agamba nti nno nga adidde ggwe ng'agamba nti gwe ne mama Tamale Junior mulina omukwano mweyagala teyakyogera bwetu yakyogera nga nsabira nti akusabira kati obuzibu bwe buli obuzibu bumu lwakuba nti nno nze problem weeri nze Mukama Katonda yankola nga nze mayanja nze Mukama Katonda yankola ng'osobola okujja n'onkwata bwoti n'onkwata wano nendeka kuwa kigambo kyange kati nze ng'omuntu nze neemanyi era nze omuntu asobola okunvuma n'akola atya kubanga abantu abamu emirimu egimu tugijjeemu nti oli atunuulira mulimu omuntu ajja nti njagala kuttattana linnya lyo ekyo kyo nga kyo tukimanyi nga waliwo omuntu nga zze kutta linnya kutta mulimuko abantu abamu bakinkolako ku lwa pasita Yiga nga ndi mu kuttunkana ndi mu kwogerezeganya n'omwana we kati gurupu emu erina omuntu eyagigula nga teriimu na jjengo gurupu emu erina omuntu eyagula abantu 30 bamanyidde ddala obulungi oba byali bya TikTok baireni oba ne TikTok yali ezze n'agula abantu 30 n'abagamba njagala mukube ekimbowa kati sesanga ku Facebook sesanga yavaayo sesanga nanga n'ekimbowa weegendezi waliwo abantu bebaguliridde emabega nti nno bakole bwe bati ate yakitaddemu ayagala nti nno gwogende omuwe ssente oba si kyekyajja kulwana era kyevulaba bw'oba okyegenderedde abantu abasinga obungi abalinga bakomentinga nga bw'ogenda nti nno Facebook kageze mbuno Mayanja Yugi muntu omu yakomentinga awo n'omulala gurupu amannya ago gonna nga gafaanagana nga kabinja k'abantu 3 ke kali mu kulwana so kati okuva ku olwo nenkimanya nemmanya mbuno kino ne kino tukubiriza abantu mwenna nti ebiseera ebisinga obungi abantu abamu oli ayina famire kimbo wanina famire yange kati waliwo okulala bantakinga awo ku Namulindwa era ne bantakinga nnyo kati nebuuza nti ekigendererwa kiki naye nze ng'omuntu nze njagala okutegeeza nga ndi mu kamera muno gwakuba gwokoowa yes nakola dda nze kimbo I don't ate ne sente sikyazinoonya kiri awo mbuno sobola okera ku matu naye kojja kimbo wazimba amaka emiti yaneeyo bannaye nze nakutongoza nekujjako engalo ekyokoze emiti yana bannaye nayongereddeko ddala n'ennyonyi weegwa nayongeddeko emabega nenteekako strip helicopter kubanga anytime it's my dream and nino kituukiriza kirooto kyange wonna ne bwolaba nti no banteekako ekyennyonyi na buli kimu actually nabadde ndi namukulamuziganya ne kampani mbagita Jack kampuni eyo eri South Africa nga ndi mu bagamba banoonyeza helicopter ekirungi bbeeyi gye bampadde nti si sente ezikanga buwumbi 3 mugenda tukola ebintu buwumbi 3 olwedde baŋŋambye ne baŋŋamba ku buwumbi 3 osobola ofuna helicopter obuwumbi 3 dream yange kyakimbo sente zo nga nyingi $1 billion 3 3 billions but I'm worth 24 billions I'm worth nti sente nganze ng'omuntu kati kyekiri kyenkugambye nti omuntu yenga ye bw'ateebereza kubanga mulimu abantu abamu nzira kino nkigamba aba TikTokers oba biki bw'ogira mu perspective nti ngenda kuba kimbo waagwe nze sigwa kubanga kyo nga kyo namala nembeera kyovola banti nze wali ndabyeko ku simanya TikTok oba kiki sirina post yonna sirina kiki because sikyagala nze njagala nnyo omuntu bw'oba ozze n'ogamba mbuno njagala tunyumye Mayanja nga bwe tunyumya respecting a family yange okusinga family respecting abaana bange ebirala byonna nga sijja kugaa nti respecting omulimu kubanga abantu abamu bayagala nnyo okuwulira ffe tulina abantu abamu ababembedde ng'oli ayagala nnyo okuwulira nti gundi agudde gundi era akadde ke nabulaabulamu abantu abasinga obungi abantu abamu olaba naleka abantu bambika kati nze omuntu bw'oyagala kati kangeze nga bw'oyinza okuleetawo emboozi oba ekintu kyonna ng'oyagala nti nno kuntaataganya na famire ya mwami Tamale mirundi
tosobola because sirinako kintu kyonna ate era ne family ekirungi ne family eba ekimanyi ne society kuba sinze muntu gwolaba nti no ndabye mubi no nze ndi muntu ayebeera mu mbeera yange nti bwe kiba kiseera nze nabula era ebbanga lino lyonna obadde tondaba nnyo nti nobandabye wano obondabye wano reason being naddamu kulaba ku birthday birthday yange nazzeemu kubeera ku gundi eno ku kivulu eky'omwami omweyo yabaddeyo okwo kati ekibiseera ebisinga obungi lwaki nkyogera bwe nti okubula kubeerawo naye ate era abantu abamu batulumba ne gy'obulidde oli najja nakugamba ekintu kimu nagamba Kimbowa katumubike ajja tunoonya era oba kiki ekigudde mu mawulire mayaji omuntu watuukira okukubika kati oli nno ng'okumbika yamala kukubira gulo limu nanga naye Kimbowa biki nkwagala ne mugamba mbuno kino by the way recently manyanga bwe ndi banzize mu kamera omuntu oyinja kwogera kuba yankubira simu emirundi ekyo nga ndowooza asaaga nakeera ku makyanga emitimbagano gyonna abantu abamu bazze wano ku ddwaliro abalala bali mu maka gange nga balowooza nti wafudde nga balowooza nti nno nafudde era nga buli muntu yenna nkubira nga ngamba kojja naye era olaba nti omuntu n'akunyigiriza omuntu n'abeerawo okwo n'akola atya naye era n'obeera nti n'omutadde so nze nga Kimbowa mbeerayo era kyevulaba mbuno okujjako kati mu ndongo yo nga yonna sigadde genda nga wooli waba mukwano gwange kati nga boolaba Kalo nti Kalo Nantongo yajja ne manager we ne banyimbira ku birthday yange y'Emityana so naguze table naguze table wenjo kutuulira ddala era nagambye nti nasobodde okukendezaako okwo ku tiketi yange kubanga nabadde nina kuddanga 7 7 oba 8 waguze tebo n'ototaganyamuko ne ku lugendo okutambula osobola okubeerawo ku show actually era ngenda kukulaga gundi visa yange manyanga tiketi yange eraga nti nabadde nina okutuukanga 8 naye olwokuba Kalo Nantongo came to my birthday n'ayimba in a good heart atenga Mityana bo be bantu bange nze era kyonga bonga bolaba Kalo Nantongo nga abantu bwe batyo kwegamba n'ennyimba ze njagala genda so beautiful Kalo I'm supposed to attend nja kwatendinga naguze dda tiketi zange era nja kujja bulungi nnyo mbeerewo tukwataganye buli kimu kyonna nakakanyizaamu kwolwo neŋŋamba ennaku 2 kansaleko era nentegeeza abantu bange nti nno ŋŋenda kubeerayo okuvanga 3 e Dubai paka nga 6 deni ninye nina okulipootinga nolipootinga nga 6 ennyonyi olunsulwa ku kisaawe ŋŋenda direct mu concert ŋŋenda direct ku Africana kutuulawo kubeerawo mu mbeera yonna kale naye nga basically abantu bakozesa social media bagikozese bulungi tugikozese bulungi bakama bange abaliwo okwo mwennaye oyinza okukuba ekikonge oyinza okuloza mbu nno bwe naakuba Kimbowa ye Kimbowa ajja kuvaayo annoonya ampe ssente nga mu butuufu tajja ojja mukuba gwe omuveeko n'omutiisatiisa nti nno nja kukubika ŋŋenda kuwandiikako nti nno oyagala manyanga nti nno oyagala oba mukyala tamala oba biki kwegamba ebintu ebitajja society tugyeyigirize nti omuntu mukoleko bukozi mukwano manyanja ekyo embeera y'okugamba mbu nno otadde ku mbeera bweti tekijja n'ekyokulala nze obulamu bwange bwonna ndi muntu mugumu ate omuntu abaddewo okwo mu mbeera yonna nze abantu bangi abagezezaako okulwana emyaka 10 emabega nga bagala okusuula nga buli omu yeebuuza sente oyo Gaaya azijjawa akikola atya kijja kitya n'abeera bwanti kati nze nga nze ne batamanya mbunna ebiseera byange byonna ebyasooka emabega nalinga nkola nga nzija nga mbeerawo kati ate nekijja nenfunako okwo nze olaba ntegeka trip ekyo neŋŋamba nti nno ŋŋenda kuvaano nti ŋŋenda Dubai nze neneddira n'obukadde 10 nzira n'obukadde 10 because orders zokka zenina kati eze Dubai njogera mu mazima orders zokka zenina eze Dubai zonga zo tusobola zimanya so kati nze ng'omuntu ne bw'oyagala nti no kino noteekako kati gw'omuntu kati ebwe bibeeredde ebizibu nti oli omuntu apostinga ate n'amala n'afuna ekigurupu mbu kikuvume apostinga nakusako ne gebayita amajobe eggaali bazita gaali n'ateekako eggaali n'agamba mukube mumubuuze enviri yagwa ddalu biki agenda akole bw'ati ne bw'ati kwegamba n'akusaako n'eggaali kati kyo kibeerawo nti nno oli bwakukola bw'atyo
kati Mayanja bw'oteekako bw'oti n'oteekako eggaali nti mmale nkunoonya omugambe muganda wange njagazaaki jangu tu mu office tulabe no I'm not that nze nkugambye ekintu ekisembayo obubi kwali kumbika naye era oli yaŋŋamba nti Kimbowa leeta wano akasente ne mugamba nti oba ombika kola ki mbika because nze nemanyi nti nze Kimbowa teriyo muntu yenna oli omuntu ne bwagera ku makya naggamba muno Mayanja nti waggwamu gwe Mayanja kasi tumumanyanga nti gwolina nange koja Kimbowa nali mmanyi nti waggwamu naye bwe natuuka ku maka g'emitiya neeyo genali sirabangako n'ebintu by'otadde mu nnyumba nasanga muli nti bubaza mirundi ng'emeka ne koja Kimbowa Mayanja abantu olina ebintu by'okola ebyewuunyisa Mayanja abantu kankikunnyonnyole kino ensi esirikaniga eserina sente yes abasajja mubalabiraawo n'otunulira Kimbowa ng'atambula ati nga ku akawunti alinako obuwumbi 4 yes busirise ng'ali mu kusitula ekizimbe leka ensi ekujajinge mu bintu byonna ffe bye tugira ng'oli akeera ku makya n'atuukawo nze one time Ronald Mayinja oyo Mukama Katonda bw'ali bakuyambye n'oyogerako naye Ronald Mayinja yalinako ebintu embi byansupplyinga bye sitajja kwogera wano yes Ronald Mayinja yatuuka bwati ku kizimbe kyange ekiri emabega wa Toto n'akwata ku mutwe bwati n'aŋŋamba Kimbowa olimba Mayinja yatuukawo bwati n'akwata nga n'atunuulira ekizimbe nga kiva kuno n'eri n'atunuulira buli kimu ne mugamba no njagala kukola bintu byange bino bwe biti ne bwe biti ne Mayinja yatya nnyo n'aŋŋamba nti naye musajja gwe ddala kituufu ye Kimbowa gwe mmanyi oba si ye gwe kati nga ŋŋamba nti how comes nti oyina ebintu bino byonna naye ng'ensi tekimanyi nagamba abantu abalala abeerawo ng'omwezi alina ekizimbe nga kimuwa $3,000,000 naye nagamba ng'engatto tagijjako empala agisibira eno mu kifuba ne Mayinja yansanga bali mu kuyiwa slabs ezo ezisembayo nga nsitudde ebizimbe 2 omulundi ogwo nsitula ebizimbe 2 omulundi gumbiri ku 5th floor Mayinja nakwata bwati ku mutwe nagane kiki ndalade kubanga yabusa n'abantu ekyanyamba nti yakisangawo okwo ne no kiri bwekiti ne bwekiti eno kino kyekyapa kye nasooka okugula eno half acre n'engula n'eri half acre eno acre kwendi mu kuzimba kino ne mulaga n'ebyapa ku ssimu Mayinja naŋŋamba nti naye ng'okikakasa kati ekyengezaako kugamba nti ki nti ensireke ekujajinge omuntu akitunule butunuzi ayiteeka buuso ku bitaala abire ng'alengera ati bamugambe nti awo wa Kimbowa adde akwate nga byonna ebizimbe biri ku main biri mu kifo nti no biri Lubaga atuuke Konge alabe ekizimbe ekiriko keke nga kyange nti apartments naakazimala kati ekyo kibeerawo nti leka ensi ekujaji ekuwakanire kale oba ontegera kyentegeeza nti ensika ekuwakanire ekuwakanire egambe nti Mayanja tasobola kugula radio so sigwe kuwakana nayo kati fe abantu ebiseera ebisinga obungi omuntu obula kankugereza ekintu kimu Mayanja kati recently okuva mu mwezi ogwokubiri mbadde nzimba very busy to the extent that nga ne wano ku clinic nzija appearing nga ndi mu kuzimba nti project yange nene ndi mu kusitula units 14 104 units ekizimbe kimu nga kisobola okuwa 87 million a month buli mwezi obukadde 87 nga kyendi mu kusitula ye project kati okubulamu bwe natuuka mu mwezi gw'omwenda omusajja obu nasindikira nangamba ne Kimbowa tulagirire bwe kuba kusonda omanyi tino yaŋŋamba anedda yankuba lwali naye yaŋŋamba nti kojoba gye tukolereyo kawashi ennaku zino tolabika kujja nga wali musajja muli wa sente nga wali musajja asobola okubeerawo nokola ote nga ŋŋamba oba tukolereyo kawashi tukusondere oddewo nesooka nenzisa ekikoowe yamala eddakiika nga 2 ng'ali mu kuŋŋamba infact n'aluna mu birwa oyo yanoonyako era by the way nakitya
aluna mu biro manyi yenga omuntu ng'ogyeko byonna twangalana tuli ba mikwano. Yes. Kati aluna yankubira ku mwaka guno mwezi awo ogwokusatu. Nga muganda wange muto wange nga tolabika naga muntu kaseti ne bwe kaba kakendedde tewekweka bantu. Akasente ne bwe kaba kakendedde tewekweka abantu. Kati obuzibu we buli obuzibu bumu nti abantu abamu ekyo kirungi nakyagala nnyo kuba n'emikwano nagyo mitono. Yes. Bonga bobo fenga nze nkiraba nti abantu benatambulanga nabo benanywanga nabo era nze ndava ku mikwano. Ng'oyagala olabe emikwano nti gidduke speed gitegere nti Mayanja tokyayinamu ttooke. Tiwaweddemu. Nze akadde akatono ke namala nze natambulanga mu bivulu byezo TV na buli kimu n'otuula mu ntebe n'okola otya. Naye saalabako mwana oba munnamawulire addamu kubeera nti nankubirako naŋŋamba naye lulinga buli wabeerawo sho nga bakubira ne bakunoonya nkugambye jangu tuula wano kola otya kati ekyo nakyo ne kinnyamba era nze obulamu bwange bwonna sirina kintu kyabuyambye nga kuva mu bulamu bwa social media. Kuba kati Mayanja nsobola okubeerawo ne mmanya nti nkutte emmotoka yange ne mmanya nti nfunye break nze mbadde ninnyeenyonyi buli luvannyuma lwa myezi 2-3 ngenda nfulumamu nogenda n'obeerawo naye abantu era kyeyigirize nnyo nti kwobeere ggwe kino nkikubuulidde fe abantu abamu weegendereze nnyo ebintu bibiri emikwano n'okusuutasuuta. Ebyo byokka ekisuuta bagagga olina otuukawo ne bakuba engalo newaffe buyayingidde kimbowa naye wano sente bwe zikendeera ate sinaluusi nti sente zikendeera bw'obulamu n'obalaga nti tokyalabika nnyo nga batandika okuteebereza kati nno kaabuzeemu takyalina. Nze nina n'omuntu emu eyaŋŋamba n'agamba ekintu kimu luli nga balina interviews batera okujja kati nga boze ne bagamba katunoonyeeko okukuma mukimba ku mugagga waffe atuwe ku update bino bwe biti ne bwe biti. Nina omusajja omu gwe twasinkana ku Cafe Javas kati ye kennyini ng'omuntu munnamawulire eyankolangako gamawulire ne twasingana bwe tutinga naye akyamyeko Cafe Javas ne muganda nayo ka interview naga stories tezikyatrendinga. Yes. Yakugamba tocha trendinga. Yangamba no kati mulimu abaana abalina sente by then alina omwana omutenye nnyo gwe yangerizako ne mugamba kati oyinza okunteeka mu kategori y'aba abaana nti olw'okuba alina miliyoni 17.5 yanti na kategori giyangerizako nangereza nangamba kati omwana kati abaliko bwesimanya bali abaana 3 n'abangerezaawo nga baana bato kwegamba kategori gy'oyinza okugamba era namugambirawo. Munnamawulire oyo yemanyira ayinza okwanukulawa yaŋŋamba ekintu kimu wasanyuka namugamba tosobola kukeera ku makya naawe nongereza ku baana omwana kusobola okukeera ku makya n'agamba bwati kati n'ekirala kiri ekintu kimu social media nze ekyasingira ddala konja kimbowa wangisebo kyekyakujja ku social media yes kati nze obuzibu obuliwo nti tosobola kundaba nti ndi ku TikTok tosobola kundaba nti ndi ku Facebook tosobola kundaba nti ndi ku ki ensonga nziringa 2 oba 3 okusooka kwa byonna ekisookera ddala nti ensonga eyasookera ddala ku incidence yange n'ejjengo nti nakugamba nti nakizuula nti waliwo abantu abasobola okugulibwa nti gwe genda ottattana erinnya ly'oli ng'omuntu akulinaako na kintu kyonna naye ng'akufiirako. Omwana omwe yajja yaŋŋamba yali obana osimanya bayitawo huweti kiri eyo bweru naŋŋamba ndi huweti simanya huweti n'agamba naye kojja ffe batuwa data. Kati ensonga endala ey'okubiri social media nagizuula nti mulimu ebintu ebimu ebijja kuliko group nga yo temanyi muntu. Let me just give you an example. Bw'onobozizza akatambye mabego jakkalaba nti ku social media bwe bamala okupostinga nvaayo butereevu n'enkyogera kuba kyali lunwe nti omugenzi agenda okuva mu nsi nga mmanja miliyoni 2.2 nga ze mubanja pasitaiga bw'amala okuva mu nsi Andrew Jengo ne bajja nga banzijako ebintu mmotoka biki nti bagenda zibrandinga bibrandinga TV ewamu wonna ne ziwera miliyoni 5.2
kati ekikosi kyonna ekyankubanga nga kigana ekimbo wanoonya comeback kimbo wajjawo miliyoni 2 okubanjako bo nga bagamba ntonoonya comeback. Yes, kati ekintu ekyo kyantawanya nnyo obwongo nga neebuuza kati ng'olya nga agamba nti kimbo wanoonya comeback abantu abalala ng'omuntu ali mu kugamba nti kimbo wajjawo miliyoni 2 kati nemmanya nti ndi mu kifo kikyamu kiringa tuuka wantu omuntu n'abuuza n'agamba nti kimbo wagendera atya mu business class kwegamba ekyo kyo nga kyo gw'olaba nti omuntu bagenda okukomentinga bwe batyo bw'otunuulira comments zonna ezajjanga abantu abasinga obungi nga babuuza nti kimbo wanaye bannange kimbo ayagala kubba bintu byamusa kimbo wajjawa kimbo wange ajjawo miliyoni 2 kimbo wajjawa miliyoni 3 ninga tebakutegeera kati kineewuunyisa kiri ekintu kimu nti bagenda okwogera ekintu ekyo babaire nali nzimba kalina yange wano ku Starbucks wano nga naakagula ekifo miliyoni 7 ndi mu kuzimba naye ng'omuntu buli bwentunuulira bweti nga bamaze olwokupostinga kati nemanya nti social media kintu kya oba nti n'omuntu eyeebase bw'ati ali walya nga bw'olaba ka wifi kankano ng'ali ku wifi wange ku data ateekayo ekintu kati nenkiraba ng'ekintu ekyokuzanyiikiriza nenkiraba ng'omuntu asobola okukomentinga ekintu kyatamanyi nenkiraba ng'omuntu kwegamba ebintu 2 3 ekyokulala nti abantu ebiseera ebisinga obungi mulimuko abantu abamu bonga bo ng'akulinze nkugambye baagulirira ekikoosi nga kyo kiriwo okuvuma buli posti yonna gy'olaba eya Kimbowa ng'era bagamba nti Kimbowa okumukakkanya tuyina omukba abantu abo abakulwana bacompetitors bo mu business ate mwana wange si bacompetitor kubanga nze kitonsa yankubira n'okunkubira nangamba naye kojja kugenderera noonyaako omuvubuka bamuyita Sesanga nga kitonsa yaŋŋamba nanganga waliwo akatambi ke baguze background okukuba kati obuzibu we buli nti buli obuzibu nti bakikubanga nkive ku mulamwa kati abantu abalala kuliko abantu abamu kati nga bw'olaba TikTok ng'abantu buli bwe balaba ekintu kyonna ekyange ku TikTok bakikuba kati ate abo bali mu business ezimu nti oli yenga yabeerawo n'agamba nti ate ono ku gundi gy'alina ku femu gy'alina na buli kimu senga ajja naffe agenda tubikka ffenna kati ekivaamu bo nga bo nali simanyi nti oli Mayanja osobola okubeera na fake account obanga eriko oba gundi naye ng'ate osobola okubeera na account singa 5 so kati ekyavaamu ebyo byo nga byo naye nga kiri bino byonna sandibitidde kubanza omuntu agula eddagala ewange ate siri agula mu bana abalala nze na classe y'abantu bonga bo bemanyi nti nno kino orders bweru buli kimu kyonna nti nkukigambira ku kamera wano nti wano Uganda ne bwe mbasize mu kutundawo ddagala classe yange abantu bange bambalina okuvaawa mawanga nze nsiba kola orders buli lunaku ez'okubeera nti nno mpeereze bweru na buli kimu era neetuulirawo bwente nga bwondaba naye kiri nze ekintu ebyannuma mu ekyo byali bintu 2 ng'oli abuuza nti Kimbo wajjawa miliyoni 2 ajjawa miliyoni 2 kati nga neebuuzanga nga miliyoni 2 just 200 naye ng'oguze ettaka oli mukusula kizimbe miliyoni 7 nakagule ngubbaireni ate ogwo mwaka gwomugiramu n'oyo nali oba nkugambe nti ne sente saamanya ngeri ki gye nalinga nzikuŋŋaanya kuba nalina fixed account yange nga nadepositingako ko sente okumala emyaka nga 3-4 nga kuliko zaali 3.6 billions obuwembe 3 miliyoni 6 kati nga nguzeeko ettaka nguzeeko buli naye nga ndi mu kulaba buli wantu wonna nti gundi eno TV waliwo tagi TV yateekayo era nga muntu y'omu yabuuza nti omusajja anoonya kamubaka miliyoni 2 nti eyo sitanti kati ne bajjanga bangi somu senga yali omu nandigambye abantu bonna abasinganga nga bajja bakubira mu perspective eyo kunafuya nti alimba ajjawa miliyoni 2 ekyawa n'ekikumi tayiza kubanga akinda kati abonga bo ne babeerawo kati okuva kwolwo nemmanya nti omuntu Mayanja asobola okukomentinga ku kintu kyonna
nga takimanyi nako nakomentinga nagamba Mayanja tasobola kukola kino nga okalabako nti omuntu ne bwajja nakuzukusa nakulengeza wali akataka oba emmotoka nti iyo ya miliyoni 2 nga tekikwetagisa wadde okutwala eddakiika 10 so kati kyekyo mukama wange so abatulaba mwenna nyongera okubakubiriza nti no bwe nabanga nfunyenga wakadde nja kusaba Mayanja mubeere nti no mu followinga Uganda embozi mu yuji nje kubeerangako ngenda kunyumya ku bulamu bwange okuvira ddala emabega bangi nnyo bambuuza nti naye Kimbowa ine emyaka emeka Kimbowa atandikira Kimbowa wasoma kwenkana ki Kimbowa abantu abamu ne balowooza nti no ndi active nnyo kubanzija mu bya politics otugambi watandika eddagala mu 2016 era nawe toga tumanyi utandika otya walabira kwani ngane otugambye bolina abakulabiddeko kati nzate taata wafire bongo le lutaya ate ya traininga nga ngenzeyo kuwummulirayo nali ngenzeyo nga boga nti ngenzeyo kuwummulirayo kati bwe ngenda okuwummulirayo ewaka already kati bino byonna byantumatuma lwalinga luwummulanga lwa third term nga boolaba luno nga lunene natandikanga okuntuma kino natandikanga okundaga kino kati mu balwadde bange abasookera ddala abamu beebo boolaba ata kubanga yali alina bangi kakati awo wonna tujja kutunuulirawo mu mboozi tugenda okujja nga tunyumya byonna otegere kojja Kimbowa yaani wawentuse mujja kulambulako mu byonna neyanziza nnyo neyanzega okumpa akakisa kano nze kojja Kimbowa abantu bange ab'e Dubai sisobola kwerabira bagamba nti no nja tuuka e Dubai ng'ennaku z'omwezi 2 nveeyo ng'ennaku z'omwezi 6 ngenda kujja n'ebintu bingi ngenda kutuukira awo ku City Avenue Hotel La Liga City Avenue Hotel mukimanyi bulungi nnyo eri La Liga mbeerewo bulungi nnyo nja kulambulako ne ku bantu bange abaliyo so we gonna meet na mwenna tulabagane amin kojja Kimbowa nga tetunaba kugenda waliwo kano kenda bawano kino ekicupa omwami kazina tukisunda mugobwe mukama kino bwe kibanga kula kizawabula nti ate simanya bwenyingisa nnamba emu tegguka olinya mukula kiboti omala girinyirira eno yewanga buwanzi bukintu kyonna eno yecupa omwami tamale gye yalinga ayogirako lubalula eno musajja yasookera ddala oginywa omukyala yamugamba nti sookoddeyo salaamaanyi gasuse kale tujja kuba tutunulira ensonga zonna nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan kojja Kimbowa gwe mbadde naye tujja kuba twongera okubanga tukwasaganya kati omuntu ayagala okutuuka ku ofiisi atambula atya omuntu ayagala okutuuka ku ofiisi bw'otuuka wano erungujja ku Salt tuli wano bw'oyisa ku Salt katono nnyo n'obeera ng'osenekera ekipande kyaffe oba okiraba oba ne bw'obuuza omuntu yenna good chance nti ba Kimbowa bwe tukolera bwaffe ate tuluddewo nnyo kati ne bw'obuuliza mu town kuba baali batuteeramu ne stage nti kugamba nti ngenda wakojja Kimbowa stage yabeerangawo so kati wonna wooli oba kuba bodaboda bennankulabe oba w'omugambo gambi nti ngenda wa mwami Kimbowa mbeerawo ennaku zonna kale toyanzeege emboozi mu UG tulabagane Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheikh Rubega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuuga okoze business za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya nabbi Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe sobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana nze Sheikh Rubega enamba yange 0756599197 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziriko gyonna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh